eno gyebayita Spanish chicken babalya abantu basembeze baye ku Spanish chicken babalya wano ebecha. Omuyimbi King Saha ye musajja asaagiriza ennyo mwana mulenzi ono naye ku mulundi guno munnange labika ndowooza abadde tasaaga atugambye wali nti no Spanish munnange ate chicken babalia akyekwatiddemu wali mu kiyungu yali mu kufumba bannange ngenda kubeera nga mbikutuusako naye ng'ali waabwe eno gye bamuzaala munnange ate ekyotera maaso awo munnange waliwo obubaka obugetinga viral ku mikutu egy'enjawulo obw'omukulu munnange ate Masias Mpuuga kw'ossa ne Alien Skin bannange naye nga munnange ngenda kubeera nga mbikubuulyako mu maaso awo kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba kasukwe nkutegeezeko ku mwana mulenzi ono munnange yabadde yatuuse dda ekyotera jjukira nti nno eno ekyotera munnange ali mu kuzimba munnange amaka gye bamuzaala ekyotera eno naye munnange wali alaze akatambi wali yabadde akyekwatiddemu wali mu kiyungu atugambye nti no Spanish munnange ate chicken babalia bateekamu buli kimu bateekamu entula bateekamu buli kimu kyonna ky'omanyi eky'ebirungo ne babitabika wali sebo ne basaanika muganda wange omukulu tuli eno mu kyalo munoonya mbuzeeko wano naye munoonya omukulu munoonya mu kyalo omukulu namunoonyeza dde ono ekimere bakiyita Spanish chicken babalia eno gyebayita Spanish chicken babalia abantu basembeze baye ku Spanish chicken babalia wano eba ekyatokota wano eba ekyatokota ngenda kumaliza njalilireko doodo yonna kungulu bakiraba bulungi ekifo bane nabasaledde omulawo ate awo nezireka jjajjabba andi omufumbi alina otuuzira kati kasooli kakati jangu olabe mumpeeyo ekibikako bannange abali e Kampala musubiddwa nnyo abali e Kampala musubiddwa nnyo sina kiriza bagamba basebo ne banyabo mbalayirira budde bonna akola ati kigozi sawa yonna kigozi bon appetit panera time listen and walipa and wait and walipa ng'agoyinga crazy anti ye munnange King Saha ye musajja asaagiriza ennyo nkugambye katwedinze nnyo akakatambi ku mikutu egy'enjawulo katugende mu maaso saagala ate nkulwiseewo naye nga munnange waliwo wali akatambi akabadde katwedinga ennyo naddala ku mukutu ogwa Facebook kw'ossa ate n'emikutu emirala omukulu munnange ate Masias Mpuuga yabaddeko munnange ate ku leediyo y'e Busoga naye bannange ekibadde mu studio ebadde ekutta akati munnange kubaddeko abadde akubye essimu awo Mpuuga oyagenda ebigambo birungi naye enkwe enkwe nakukola tutya kuba ajere yakola ati yakuba bale yingira mule Yes, mwami Mpuuga yatukobere ekyenkwa nakikola atya Service award tebanga yokuwaire Service award ifenga mukutegera kwa ifenga mu musoma ifa abasoma ku empola nga twidi nti ofuna akasimo ng'omaze okuweereza ayo kali mu office bakuwa Service award okakoba kyabana Uganda ekisembayo okoze mulimo gw'amaani ino okulwanisa opposition wano enumere twalinga tukwidi nti oli musada wa kitiibwa aye era n'ekibiina kyewatairewo wakitairewo kwongera kulwanisa bibiina by'opposition n'olw'ensonga eyo tuli kukusaba nti esente Damayi Museveni webale kudirye n'efamire yo oireyo okirame olabirire efamire yo politics wa Uganda mwerabire kuwewe ensonga tuli kwenda nkyukakyuka aye oli kulwanisa nkyukakyuka abasoga watwabuuka kale naye no munnange nga byebyo era nga katwedinze nnyo akatambi kano munnange ate ku mikutu egy'enjawulo omukulu munnange ate Masias Mpuuga nga bw'abadde ate munnange ate wali mu mpewo eza radio emu e Busoga eside eyo
bwe kityo katugende mu maaso wali omwana mulenzi munanga ate Alien Skin era ku side yemu nga nkyali ate n'omukulu munanga ate Mashas Mpuuga wali wonna nkugambye nti ba meetings wali wonna mwana mulenzi munanga ate Alien Skin n'omukulu munanga ate Mashas Mpuuga kakati no wabadde omunange wali meeting yabadde egenda mu maaso era nga bogezaako okulaba jjukira nti nno omukulu Mashas Mpuuga yaggulawo pate ye era nga bw'ogiraba yaggulawo munanga ate pate ye gye yatuma munanga ate DF eside eyo kiyite wali Democratic munanga ate Front eside eyo wali wonna nga bogezaako okulaba akatambi ako. Akatambi kano kabadde katredinga nnyo amawulire gano gabadde googeza abamu obwama esayidi eyo omukulu munnanga ate Mashas Mpuuga ne Alien Skin bali mu kubaza ki byebyo ne bibadde munnanga ate ku mimwa gy'abantu era nga akatambi ako katwedize nnyo wali ku mukutu munnanga ate ogwa TikTok naye nga byebyo munnanga ate mwana mulenzi Alien Skin era ku sayidi yemu munnange wali n'akatambi akalala akabadde katambula wali ku mukutu ogwa TikTok bambi abadde asitudde baby we Alien Skin era nga bogezaako okulaba wali nga omanyi munnanga ate daddy nga asitudde munnanga ate omwana we wali wonna. Bambi abadde amulaze omukwano omulungi okamalako omazzi era nga bogezaako okulaba munnanga ate mu katambi eside eyo bwe nti bwenkoze kakasa nti no video ogimpeera like kosate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.